Wewa omulabi wa Next Edition TV we bali kubanga ogeze maaso n'okubanga otugoberera yonna gy'oli wattu kyokola kikisingira ddala okubeera ekyamaanyi era mu benna akalaba abantu ab'omugaso ate gwe oyawukanyeemu kubanga oyagadde okumanya ebigenda mu ggwanga n'ogoberera n'ebyo ku bimu ku ebyo badde tomanyi n'oyawongera okuyiga nate era olunaku lwali waliwo ensonga egenda maaso n'okubanga trendinga ey'omukyala Hajji Zulah eyongedde okufuuka nnamulanda ng'amabeere g'embwa ne Hajji olwaleero agambibwa okubeera emabega w'emitayimbwa ku bigambibwa nti yeekakaati kakukaana akatanneetuuka ate kawalaake oba gwe twandise omujja na nnyina n'amutunuza mu mbuga za sitaani. Olwaleero intaneti ge mawulire agali mu kutrendinga buli wolova buli woyita. Leero gwe nina ku seeti y'omu ku abo badde balabibwako abatrendinga ku social media naddala mu nsonga zino ku bigambibwa nti be bamu ku abo abatonotono abafunye chance okwogerako ne Hajji bukyanga atwalibwa mu kkomera 1-on-1. Nsanyusa okulaba buuza ku balabi ba Next Edition TV. Abalabi ba Next Edition mbalamusizza era nga twebaza okubanga mugoberera ebigenda mu maaso ku mukutu guno. Amanya gange nze Julius Caesar Kyabbeyi. Nsanyusa okulaba. Kale sebo. Ensonga za Hajji tetugenda kulwawo zifuuse za Hajji ne Zulah. Obutuufu bwazo bwe buliwa, obukyamu bwazo bwe buliwa kubanga tusinze nnyo okufuna ku ludda lwa mukyala. Twate tunafuna nnyo ku bali ku ludda lwa Hajji. Kiki ekigenda mu maaso? Hajji wamulabye? Hajji namulabyeko. Kyabadde kitya? Hajji namulabye nampa ensonga ze zalowooza ezimuteezesa mu embeera. N'amanya na lwaki alimu embeera. Okay. Omukyala yafuna musiguze bamuyita Kazibwe Luutu. Ne bakyusa n'amannya kuba Hajji we yamuwasa yamuwa amannya ge we mwewasa ne mufuka mwami na mukyala. Yes. Nkuwa erinnya lyange ne baligatta ku liryo. Nti yeggwani ti nze Nakamanya. N'oyongerako ne lya Kyabbeyi. Kati ne Hajji we yawasa omukyala oyo yamutuma amannya ge nga yali Nakiso Zulah nakugendako ne lya Mwezerwa eya Hajji ne ku biwandiika ebitukuvu ne baligattamu ne ku biwandiika ebitongole ne ligendako nga ndagamuntu ne passport. Kati omukyala wamala okuba nga afunyeyo omusiguze aludde nga apepeya naye okuva mu 2017 ng'ali wa Hajji bwe bamupanga emitego bwe bamubba ssente bwe bamunyagulula n'omusiguze okitegeera bamaliriza bafuna entegeragana eya namaddala n'omusiguze Kazibwe Luutu ajja kyatuuka ku mbeera ekyusa n'ebiwandiiko nga ndagamuntu nedda amannya ga Kazibwe. Kati amannya gano gaalina kati akaseera kano kwatambulira ye Nakiso Zulah Kazibwe. Olina gy'ondazeeko wano soko mpeku olina endagamuntu zondazeeko wano ezinyongedde ate nazo okumpa wano mu Uganda kikirizibwa okubeera n'endagamuntu ebbiri. Endagamuntu ebbiri. Bannayuganda abatulengerera ku Next Edition waliwo endagamuntu esooka eriko Zulah Nakiso Mwizerwa. Ye Hajji waffe ono gwe batadde mu nnyanga ye Hajji yamuwasa 2014. Okay. Era ng'ennaku z'omwezi 22 yali June. Era ng'endagamuntu eno eraga Mutundwe Rubaga Division Kampala. Yes. Endagamuntu eno eraga eno eriko Mwizerwa. Eraga nti ono yazaalibwa 1982 ngenda kusomeza 12 ngenda kusomeza 22 ogwe 12 1982 kirina emyaka 42. kakati waliwo ate eno endagamuntu gyendabye endala gyendabye wano endala enempya ey'omusiguze waffe Kazibwe. Yes, endala etulaga njagala tubigoberere bulungi endala eraga ye Zulah Nakazibwe Zulah Kazibwe Nakiso. Mu Uganda sokuba n'endagamuntu bbiri nandikikubiddeko ko omuntu omunatuwa. Tusooke tumubuuze lwaki yeggwe kati Kazibwe essaawa zino lwaki amanya go yeggwe Kazibwe tulina sooka ne tukibuuza Hajjati lwaki essaawa zaalyo kati baddegenze kuvuga munira kubiyo lwaki omuntu eno giraba nti eggwako 229 soke nkubira ono kwano gwange ono eya Hajji eggwako 225 eggwako mwaka gujja kati kubanga ki confusing. Serious confusing. Omukyala mufere ki confusing kino ekintu kyewuunyisa. Yes, Paulo gambo tata. Ndi bulungi ogambo. Ndi bulungi tata. Waliwo akabuuzo kanonyoka njagala okubuuza.
Kikirizibwa waliwo wano kesi eri mu kutambula ku social media kyemmanyi ogirabe ya Hajjat ne Hajji. Tugagoberera kale kati akabuuzo kasitole waliwo Hajji gwe basibye ku bigambibwa nti yeekakatika ku mwana omujja na nnyina ow'omukyala naye kaakati ekiriwo point yange weeri omukyala ono batandise okukubamu red flags mu points ze kubanga alina ne national ID 2 kati national ID emu gy'alina eri mannya ga Zulah, Kazibwe na Kisuyi then endala gy'alina eri mu mannya ga Mwizerwa, Zulah na Kisuyi muntu omu era ekifaananyi kyekimu kati kyembadde mbuuzaamu kisoboka wano mu Uganda okusobola okubeera ne national ID 2 eyinza okuba nfunga ya nasalot oba kisoboka in Uganda everything is possible. One, we are negligent. Two, money. Nayenga nange nakese y'omuntu bagana okuwa replacement bagenda okizulanga ina ID esooka teyagino naye eruwe tali nkiwakanya naye era bamuteeka mu polisi bamubuuza naye ng'ensobi yali yaabwe so kisoboka naye nga kwoyo chances are high ID endala si ntuufu okwegamba chances nyingi okubanga ID endala si ntuufu ng'endala ntuufu engeri y'okukizuula nini namba yekikola kiba kiti okuzuulako entuufu n'etali bwe singa obulaba nini namba ezikukuza njawulo yemu endaba nini namba mwattu njawufumuko kuba CF8 then endala sokoleke kisobokera ddala date of birth tezikyuse okusinziira date of birth omwaka tekukyuse byonna tebikyuse date of birth nga 22 ogw'Ekumi 1982 by the way nenini namba ndaba zifaanagana CF8 20 32 1D AU RID ndaba nendala eri CF8 ekyukamu nini namba zikyukamu kati okukikonfaminga ku byombi yes weziba zikyukamu kitegeeza nti yayinza okuba nga gundi ID zanjawulo nga ntuufu naye nga zanjawulo ekyobutuufu ekyo kisinaba kukituukako webanga date of birth zombi zezimu omwaka gwe gumu ne date zezimu kizibu nnyo naye nga teri kitasoboka kati the only way we can prove that wabanga waliwo obwetaavu obwokakasa there is a way the matches were not allowed naye nze tola bampaako ebintu bwe biti ebyomu naye nga nze okusinzako experience gyenina IDM ya nasalo with experience you have you have a percent you have a thought of nabateremererwa ne katwe kale Paul tujja kuddamu kakati bannayuganda batulaba ffe byaffe twagala bikolera mu kitangaala ekituufu national ID ziri 2 ako ndowooza nako kaleetawo k'ebibuuzo omukyala omanyi waliwo badde bagamba tuli ku musango gwa bukumpanya buyaye bwa mukyala oba ku defilement but olwayo toyinza kubuukira ku defilement abantu bangi babasibye nga basibidde ebintu oba oli ebitategerekeka kakati engeri y'okutuprovingamu n'okunoonyeza bino byonna tulina bigenda n'okunoonya root cause kyekiyinza okubeera ekikazibwe nga tebbaawo kazibwe yaani kazibwe ye musiguze gwe nagamba kazibwe luutu yabadde atawanyanga Hajji ebbanga lyonna kazibwe luutu okujja n'ondaga nti kati n'erinnya olina lya omusiguze kiba kindaga nti kati wagudde eddamu laavu era oyala kudduka n'oli omukazi ayala kudduka na musajja mulala aleke ng'ono amulese mu bizibu amwavuwazza agende
mu bufumbo obuddako kikulaga nti trail eweze etambula okuva ewoli omwami amisi kintu okitegeera n'agenda ewono gwe yazalamu omwana omumwami Mutebi Awumalo Swadiki tulabire ne Badiru yaliwo abo basajja bana sokoleke abasajja menyera ku basajja bazzo omusajja Hajjat ayitamu Badiru yali bawa Senga Hamida oku CBS oyo netugenda ku Badiru yali bawa Senga Hamida wa CBS yali mwami wa Hajjat naye n'ayagala omubbako ennyumba yalina epoloti ng'erimu ennyumba bbiri poloti ng'erimu ennyumba bbiri n'ayagala ogibba n'anobesaamu Hamida n'adduka n'abulekawo n'agamba sijja kwesiba wano kankite yo n'avaayo nga oyo omwami Badru alabuse bunoowulya nti basiraamu bino amaddu gaffe ge tuba nabo bamwanandaamu amaddu g'abakazi ago bonna basiraamu Badiru n'agenda ew'omwami omulala bamuyita Hamisi Kintu n'amuzalamu oyo namuwuliddeko naye Hajji Mulanga bwe yabbako poloti y'ekite kajjansaawo ono Hajji waffe gye yazimbamu kalina ebbiri n'avaayo n'agenda ewono eyamubba Katonda amutte Hajji Mutebi Swadiki Umaru yamusanga ng'ali mu bwenzi ng'atali lubuto lwa myezi 8 yo ye yamukuba naye n'amubbako ennyumba ez'Emakindye wano kuliko n'abapangisa olutijawo Makindye kulimu n'abapangisa ennyumba z'abapangisa kati yateekawo nnyina omukyalo ono yateekawo mama we wabeera kati n'agenda agwa mu Hajji waffe bambi Hajji Mwezera ali Mungu akusaasira ove mukomera Hajji yazigwamu Hajji kati yali ku hot seat Hajji yali ku hot seat kati gwe bali mu kusoyasoya ebibuuzo kati Hajji bamusiibula bagala muleke ng'ali mu kkomera aliko n'omusango gwa defilement ne rape wali mu kkomera myaka 25 oba 3 oba kalabba yokagende wono omusirusiru atategeera kakodyo ka mukazi agende wakazibwatulabyeko endaga muntu gye yeetuma dda kazibwe musajja musirusiru loyinza kuba na mukazi watu nosigala naawe olemeddeko omusajja basujja yimba akayimba akamukyala mugerwa omusajja wamala okutta bbaawe najja n'amugamba nti kati mugyewo oli abadde atulemesa twagala ne bulungi basudde yali mugezi yamugamba wottidde mugerwa g'oyinamu amabujazaddebo naate nze yakusamba krisimansi terulukya kati kazibwe omusajja wakoledde basajja bali bonna oli yamusibako ogw'obutujju Katonda afiire mu omukazi walekedde bali basajja balinamu n'abaana okitegeera kati agenze asigudde obusiguzi olina okwebuuzaamu akantu ako nti nze balinkola ki nga tonnagenda na mukazi alekanga asaanyizaawo gy'ava okitegeera gy'ava aleka asaanyizaawo olwaleero bwe wabadde oyogerako ne Hajji kiki yakunnyonnyola kikyannyonnyola ekituufu namubuuza byenjagala obuzibu buvaawa n'abinnyonnyola byennyonnyodde ensi nagamba ye takwatanga na ku mwana kitegeera takwatanga ku mwana n'ebintu n'engeri ng'omusango gye bagupuleesingamu atisi Hajjat singa yatugambye Hajji yakwatanga omwana n'amuggyewaka n'amutwala eyo naye yamujjanga mu nnyumba bangabe mu nnyumba mwalimu abantu basulamu abaana 5 mu kisenge kuliko Hajji bazaala ababiri nedda Hajji bazaala mu Hajjat mwebali mulimu Hajji bazaala mu bakazi be bali abalala jjukira kati biri mu maka ga kisiraamu abaana abamaama omulala basobola okujja ne babeera wano naye nga Hajji yabazaala mwebali kati noono Hajjat gwazaala mu baami abalala nabo nga weebali kati nagamba omuntu yenna omuyivu omuntu ategeera yenna tolina kitamiiza kyokozesa tolina ngeri gyoyinza kufuna buvumu n'oyinyira ekisenge kirimu abaana 5 okitegeera mulimu ababo ba mirundi 2 kale era bozadde mukazi ono era ne bozadde mu bakazi bo bali abalala baba nabo ba mirundi 2 n'owalampa akatanda akasembereyo ddala oli kwasula nkati nganage nkibalabala musi tekigatta singa Hajjat yangambye Hajji mwana yamutwalanga bweyo ng'atulimbye bageze namukozesa byonna namujjako n'embuzi ensi yandibadde gamba kisoboka nga teryawulidde wadde mwana kubaako nti oba yatulindanga nga tetuliiwo tuli ku ssomero Hajji n'abeerawo yekka neyekola ekigenyi tekiriiwa kugamba babaddengamu 5 kyakubiri ennaku zagamba mbuze bakwatiramu omwana gwali gwa 5 Hajji ava wano mu Uganda asimbula ennaku z'omwezi zaaliawo omugwa 11 omwaka oguwedde 2023 amala akomawo mu Uganda ennaku z'omwezi 7 ogw'omukaaga 2024 kyokka omukazi akigamba kidde mulungi Hajji amaliriza emirimu gya
wano mu Uganda jira gena nakomawo mukozi wa safari yakuja Sudan asoro mali emyezi 6 kwetano atalimu mu Uganda ali mirimu gye kati asimbula mwaka guwedde mu 11 agende Sudan akomawo mu gwa mukaga ngina zo mwezi 7 224 ate Hajjat agamba mwana wa mukwata mu gwa 5 dabusiru obuli awo wongo message kitegeeza teyana kubala tososana kubala kyogenda kwogera nti yamukwata mu gwa 5 Hajji akomawo mu gwa mukaga ng'ennaku z'omwezi 7 kati kye kyalemeseza Hajji okujja mu kooti okumuleeta mu kooti kati kooti bagenda tuwa ddeeti y'okujja mu kooti kuba kati omusango gwabadde gute gunnatuukirira gwo nga gwo okitegeera kubasibwa ne mu kooti kuba kati fayiro ng'erimu ebintu ebityo tolina bw'ogiweereza state kati twetaga medical report tuliza kwa utagifuna yes kuba kati patient confidentiality tetukiriza kuba nti petugirabako n'ekinga kasala tejja kubaawo teri ddwaliro liri ly'amagezi lya kufujinga report kubanga omusango gumaze okusajjuka ndabye ne Betty Namboze abiyingiddemu agenti kati guno omusango n'abaana tebakyayinza gwemalira tekyali kati ffenna gwaffe gwa ggwanga gwonna it is a worldwide thing mu nkola endala bweba bagamba omwana nti bamusobyako defilement kati omwana nguyo myaka 14 abasulira okubanga alina embuzi naye bwe tugenda nga tagiina ne bagikebera nga tagiina era tetusimbe tujja kugamba nti Hajji yagimuggyako kuba kati oyo omwana omukulu waakyo ali myaka 14 si mukulu nnyo nti asobola okutuuka mu ebyokwegatta naye abaana baba ne ba boyfriends kitegeera naddala nina kyenatunuulidde naddala bw'oŋŋamba nti olwaliro Hajjat obadde ofuna n'obudde obutabeerawo Hajji n'ava mu kisenge kye najja nayingira mu kisenge ky'abaana kubanga kaba kabonera kalaga nti Hajjat obadde tutera kubeerawo si bwe kiri Hajji wazuukukira ajje mu kisenge ky'abaana akole ebyambyona ebyo byonna tegeeza obadde tutera kubeerawo kakati kitegeeza amaka naawe Hajjat obadde teweefiirayo okitegedde obadde teweefiirayo nti era obudde bwonna omwana yenna obadde asobola okwonooneka at any time kubanga ndowooza badde tebaliiko mugundi yokeya monitoring because wabanga olwali akikozeze bwongo bawungaba olwali wabanga Hajji abadde akikola ebbanga lino lyonna gw'obadde obeeranga wagwa omukyala abadde akulekanga mu buliri n'agenda mu kisenge ky'abaana n'abikola n'akomawo n'akusanga mu buliri kiddayo eri abazadde tobenga tulabirira abaana baffe bulungi ekirala omwana ono nze kyembadde gamba ekya defilement okuba nti balina omukebero oba alina embuzi oba talina bamukwate bamubuuze bulungi ng'omwana tebamukakabya kumuboggolera bafune bakansalers bamubuuze olinayo boyfriend mu bulungi ajja kwogera wanaagamba nti nina munoonye boyfriend mumubuuze mumadde mukola ebibi kubanga ebibiba bibi kwegya emyaka wabitanga bibi omwana mumukwate naye bulungi oyo omwana ow'obulenzi aba azuuliddwa nti abadde boyfriend enkola ya poliisi eriwo nti ebambi nti bakwata omwana ng'oyo ate babagala naye musigazangamu bakwatireko babazadde be babajjemu akasente jjukira kugenda ku poliisi toviira yaawo babagala bakwate mwana leeta tusente hayi tumute mukikwate bulungi professionally nti omwana tumututte ku interrogation tuze mu office enyirira ng'eno omwe ku byokunywa mumubuuze wayi tubuulire waliyo baseeko n'omwana ono mu bintu byemwe kwati just kwetanga omwana alina boyfriend alinga mu senior 3 oba senior 4 omwana wabagamba nti yes mbadde kalekane ka boyfriend oba kali boyfriend nakkiriza nti twabikolako mumute kuba kati ogwo si musango gwoli kati yo sex w'abato minor sex bonna ba minors temuyinza ate basiba nga tewaliwo na musango tebayafunyisiddwa olubuto okitegeera kati nekuyo olibwa n'abazadde bateeseganya nti omwana wange wa myaka 16 oba 17 omulenzi yafunyisizza olubuto wa 14 kati Hajji tumujje ku musango gwe mumuwaayirizaako nti yakabasanya omwana kati argument yakyuse mu baana abo abali awo ku mukutu ku mutimbagano ndi Hajji kale teyakwata Hajji teyaweereza akatambiro Hajji tyakabakaabo oyo Hajji tizuula mbunga mubuuza omwana Hajji yakwata yakuyingira yakugaziya yateekayo ki omwana ngamba Hajji tanneebakangako ndi kati yakola ki kati yankwata kabina yateekayo engalo munda yakugaziya yakufumita mwenda embeera gye badde mubuuzaamu kati kotani kutugamba kati yamukwata kabina yamuteekayo engalo kitegeeza olimba kuba kati mu mateeka waba wakwatiddwa mu kulimba okusooka ne buno obujulizi oba tokyalina credibility tuwa kintu kirala ngagamba kati yamukwata naye kati yamutigatiga yamukwata kabina mukumutwala ne ku poliisi Hajji ebintu ebyo byonna byonna babitunulamu wali state n'agamba guno omusango gulimu ebibulamu gulimu ebirumira mu musango musajja mumute muguze fayiro mugiddemu mugikebere buto mugikole buto omu abagikola
okitegera mugiddemu eddemu mu inquiry muwogere ebintu ebituufu bino ebirimu tebisobola genda mu kkooti. Hajjati ng'alabika abadde akozeseeko ebintu bingi seeka ki ekibadde kimusibye ku Hajjati? Nange ebintu bino biraba kati ffe ng'abasajja oba n'ekikazi nga kikola ebintu bingi naye nga amasekkati nga kirina kikwawula amasekkati awo kasemiro nga kisamba amakati nali muyinako oyo yali anzise kali Hajji nze simunenya yali ebintu byonna byonna ebibi nga wano wabweru kikulaga emisebe kituuka mu kisenge Hajji ebyo ebikazi biba n'omutima omubi kisobola okukola ebintu ebikunyiiza naye nga tekisobola eno okugamba gweweegala munange weweetonda olaba nga kinyiiza ino ogamba kale mami nsonyiwa n'okigatta bakigatta ebintu byebeera ebikazi ndoza beetaaga abasajja nga balina ssente nkugambye nsabire amateeka galamule bulungi n'ensonga Hajji takwatanga ku mwana okusinza ku bintu ebiriwo ebitambula ne kuggwe yanyumiza naye naye Hajjati byalita nti kati kuba yalesa akatambi ka muwala we nga yennyini yamwebuuliza Hajji yakwebakako omwana n'agamba teyanneebakako kati omwana singa kyabadde kituufu this is mother to daughter yandibadde amugamba ye yanneebakako yabadde akimugamba lwatu yabadde amubuuza sigamba nti yabadde nabalala yabadde amubuuza ye maama w'omwana kati nakola ensobi akatambi n'akatanga tagenderedde wali owerezaako kabono n'okaweereza omuntu nga totegedde oba n'okasuula mu gurupu nga wadde olina gwokasindikira kati ne Hajji ati yaweereza akatambi nga tategedde ng'omwana agamaze Hajji tankwatangako naye nga yamutaddemu kamera. Kyakubiri ebintu ng'ebyo bitera okubaawo singa kiba kibaddewo kyakitera nnyo okugwera munda mu famire abantu baba batya okubifulumya okuswala lwaki Hajji ati okwata n'obutambi obute kigendererwa ki kyoyina bitera nakugwera mu famire ebintu egisinga bitera okubaawo tetuwakanya muteri babikola ababikola babaayo naye babetuwulira abasinga bigwera mu famire omukazi aba atya okuswala tata w'abaana banawulira batikyalo kinanda bakitya tata w'omwana akozesa omwana bigwera mu famire n'ogenda mu beekika n'obagamba ne mu bimaliro kimala gaana alina n'obudde olikodinga omwana abyogera abifulumye ensi ebirabe kitegeeza something fishe ekirimu nti ono alina byabala birala okitegeera otugamba nti omwana yavunda tugendeko ne mwezi nsonganuza omwana okuvunda yesi asobola okuvunda singa bamukozeseza kirindi uganga rep okitegeera naye kati omwana ngaoyo ng'ogambye mbu Hajji yajjanga namwebakako ng'omwana nga tawulira omwana ali embuzi ne bamwebakako nga tawulira Hajji azitowamuko atawulira nti yalinga yeebase yamusanga yeebase ng'olaba tebigatta yensonga lwaki state wekajjansi katono nnyo honorable nkulamusiza taata nange bwite ssebo kakati nsonyiwa simanya akadde kenkwatirizaamu nkusabayo eddakiika emu oba bbiri akafuno makati soke mukazi wange wewe kakati waliwo ensonga eziri ku mawulire wano ezitrending ennyo eza Hajjati omu ali mu kusiba Hajji we ku bigambibwa nti yakakalusanya omwana we gwe twandiise omujja na nnyina naye okusinziira ku intaneti essaawa zino ekumya omuliro buli muntu afunye oludda lwe batandise okukuba ebituli mu bujulizi bwa Hajjati kakati kyembadde neetaaga nga gwe munnamateeka emisango nga gino egyekuusa ku sexual harassment defilement rape gikwatibwa gitya era ki ekiteekeddwa okukolebwa ekisemberayo ddala okukakasa nti omuntu ng'ono ali awo musango gumusinga oba bamuwaayiriza era biki ebitera okukolebwamu awo kubamu ku bemuyambyeko nga babadde babaliyimirira kakati ogwo kabasanya omwana si bwe kiri yes kabasanya mwana atanneetuuka mujja na nnyina yes ekisookera ddala that is a capital offense guba munene naye ekintu ekikulu is the evidence kubanga emisango gyonna gitambulizwa ku ki evidence kaakati ekisookera ddala tulina okumanya nti yoyo guno omwana gwe nalabye wekasambya guno ate mulala guno bano beekajjansi Kampala omwana alina emyaka emeka ekisooka 14 kati omwana bw'aba wa 14 n'aba kwegamba ne bw'aba akkiriza
omanyi that is defilement. Omwana ne bw'aba akkiriza ne bw'ogenda muko n'ogamba nti omwana yali akkiriza ekikolwa omusango gusigala gukwata omusango as long as omwana oyo omukwana nakkiriza guba eba defilement. Rape kitegeeza tewabaddewo okukkiriza. Ye rape. The most important thing about rape waliwo kye tuyita canon knowledge. Canon knowledge yegundu y'omusajja ne bw'obanga eringuza obulinguza ateyingidde munda just kulinguza bulinguza mu kigundi eyo it qualifies as rape. Okay. Waliwo kye tuyita oral sex. Waliwo kye tuyita oral sex which can also qualify as rape. Oral sex oyinza oli for instance omusajja ayinza okukwata omwana w'obuwala n'aba nga tamwebaseeko n'aba n'amuexposinga oba n'amasturbatinga mu maaso ge. That can also qualify as rape. Okiraba? Yes. Naye kaakati in fact circumstances wabanga mwana wa bwala myaka 14 victim nejjawa ate eba nkulu nnyo. Okay. Kakati obuzibu obusangiddwa mu kino akatambi akasooka omuwala ya confessinga n'akakasa nti baamukwata nti teyagamba tibaamukozesa wabula baamutigaatiga. Akatambi akazeeko omuwala yeetondera n'ekitaawe agamba nsonyiwa maama yaŋŋamba njogere bino ne bino ne bino ne bino. Kakati wano awe wali okukontana n'okukoonagana wa kituufu kyekiriwa. Kakati nga officer ali mu investigation oyina okuanalyzinga the circumstances omuwala z'ayogereramu. Oh, okay. For instance, kati waliwo circumstance number 1 ono mwana mujja na nnyina okitegeera. Kakati definitely olw'okuba nti omwana oyo tali mu mbeera eya father and mother nga bwe kyandibadde by principle. Kati definitely wabeeramu kye tuyita embeera ey'obuto oyinza okuyingirawo gye tulabye naddala mu ba step mothers bose bayitawo by'abaana naye it is very very important to establish the circumstances omwana azayogera era bw'omutandika okulaba ng'omwana atagalatagala then that requires further investigation kubanga emisango bwe gityo tegiba myangu okuprovinga tegiba myangu kola ki okuprovinga oyinza okusanga nga bondaze nti there is a conflict ku bantu aba third party conflict naye nezingizamu n'omwana oli n'ayagala akozesa omwana to punish the other one. Circumstances tuzirabye. Okay. That's why you see it needs to take a lot of time. Okay. And that's why you see kati ekizibu ekiri wano mu police tukyalina ekizibu and we don't have what we call the qualified psychiatrists. Psychiatrists they are really psychologists. Basoma obwongo bw'omuntu. Okay. They can tell whether you are saying the truth or not, or whether you are under an influence of a third party. The subject issue whether you are sober, the sobriety of the person claiming to be inflicted. So emisango ngeegyo tegiba myangu sijja kupapira gyetaaga kutwala obudde gyetaaga okwetegereza embeera omwana gy'alimu oba gy'abaddemu okugira ddala amazima era bino ebintu tubirabye nnyo bibeerawo. Olwaleero akasemberayo ddala akanso ke mbadde njagala okubuuza di empapula zino eziggyibwa ku malwaliro singa tugenda okukola ripooti mu ddwaliro diro zisobola okulimba kubanga nina keesi endala gye ngenda okukubirako
ono ebamufosinga awayiriza omuntu omuntu yamulepinze omusajja yakamala mukomera emyaka 16 omuwala akonfensinze leero lwayagala awulire ekintu kimulumiriza omusajja gwe yasibisa kakati naye nga reports zonna zaalaga n'amabaluwa gaalaga nti bamukozesa naye ngaomuwala tamanyi nabo byajja nangeri gye byakolebwamu yes kati di empapula zino kati ozo forensic reports wezito forensic na medical reports nadali zikwatagana ne rape omuntu bakamure ngari rape zandibadde immediately zandibadde immediately omwana nga baba mukutte wali nti examination yeyo medical examination yandibadde immediate kubanga this is from the health point of view ate naffe omaitu tusoma public health law kakati batulaga nti omwana kwegamba enzymes zino oba hormones the more the time lapses the more you lose the evidence because of different levels of reaction. Okay. So it is better for this medical examination to be executed with immediate effect. Kubanga singa for the white house for the sawa nga 12 oba saa 24 most cases the reports zibera mu ebituli kasita kisukka eddakiika kasita kisukka olunaku nekiyingira mu ssaawa mmeka eyo kiba kizibu nnyo kati what they normally do is